teri yasinga mu basajja b'enyara n'obuzira bwonna bwe mbagambye bwe bayina bonna bwe sinyoma n'akatono teri yasinga Yiga na Kagwa kulwana mu lutalo lw'enyara yaba abalinzi sibagambye mu commandinga noonyeza Yiga okuva mu 86 mulabye mu 2011 nga noonya Yiga nga nze sitori ye njagala njinyumize bannayuganda naye nga njagala mulabe waaba akyali mulamu tugikole ffembi nga njagala muwandiikira katabo ke olwalaba Yiga ng'avuga boda nga ekyamaani wa boda w'obulenzi tax gundi boda stage tax boda stage tax park boda stage natunuulira Yiga nantunuulira bwati ngenda okulaba amaziga gatandise okunzija naseka ne tutandikira awo nina omukisa okuba nga nalaba ku Yiga kati Yiga we mulabye mu kaseera ako nanyumiza biki ebyaddirira naye nga musajja munyiivu ekyenkanidde awo n'agamba ye agenda kufa nga tasonyiye ekikwatako bwatyo nga waŋŋamba yakozesa n'ebigambo ebikambwe ennyo nze bye sisobola kwogera wano kati Yiga ne Kagwa jjukira mu nsiko eyo waalingayo kaweefube w'abakinnoomu banna abeeyagalizanga okubeera waggulu w'abalala basekinnoomu kubanga eyo waliyo bakomanda abaafa nga battiddwa bannaabwe ne Jerusalemu sale yennyini baali baagala mutta muzeeyi ng'amaze ogenda okunoonya omusaada ebweru Jerusalemu sale amaze okuyingira mu nsiko naye okimanyi nti Yiga ne Kagwa baali ku lisiti eyagala okuttibwa bannaabwe olw'obuzira baabwe kati Yiga baali bamuttidde Luweero yanyumiza baali bagenda mukubira ku lutalo lw'Eruweero omu ku bajaasi b'eNRA agenda okukyuka bw'ati ng'alaba omujaasi ow'eNRA adduka yeekweke abulire mu kayumba akalala era yakabuliramu naye Yiga n'amulaba n'amutegeera emmundu ya Kagwa yafuuka ekyebyafaayo mu lutalo lw'eNRA nga Kagwa abeera kikuba nnimba kati yabeeranga kikuba nnimba oluvannyuma lw'okuva nakaseeta awo naye nga abeera on demand buli aduyi lwalumbye muzeeyi ng'atumirawo musajja we Azizbe yamuvuganga kasikuuta ng'amugamba bano abasajja awatali Kagwa bagenda twabuluzaamu vuganga w'osobola ogenda ekikuba nnimba oleete Kagwa oyo muzeeyi Museveni era Azizbe yavugirangawo kasikuuta n'anona Kagwa n'amugjayo ku liva Lugogo ne machine gun ye n'amuleeta Kalongero twogera ku 1981 okutuukira ddala 1986 abasajja abo abaana abo abakyala abo abaakola obutaweera oba abeewaayo okusobola okulaba nga baleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze so twagamba nti naffe nga ugupdates tujja kukyaliranga abantu bano twogeraganye tukubaganye ebirowoozo batuwe ebyafaayo by'olutalo nga bwe lwali okutwaliza wamu so kinkola bulungi nti nate eno nnaku olwaleero neegatiddwako retired Lt.RTD Nsereko John waali wano kamusaba babuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo nsuubira eno gy'oli mu civilian life omanyi kasita retiring ebyafande bivaawo ne batandika kuyita mwami ssebo so nze ekituufu kiri so nsanyusa okulaba amiina naye akantu ako konkonyeemu ekituufu kiri nti nze ne gye mbeera saagala kuwulira muntu ampita afande era nze wompita afande ekyekyalo nsobola okukidduka kati gye mbeera eyo nali neekukumye nga njagala bandabe nga bo we bali kati ennaku ezo mpulira bampita afande kimazeeko emirembe naye lwaki batandise okuyita afande oba information bagifuna batya simanyi ngeri information yatambula ku kitundu balengera obutambi ndowooza nagamba ye emyaka gino gyonna bano abantu
abalala oba oli awo nga bukedde seba afando manyi omwana wange bamututte ali luzira omwana wange sebo tuyambe kale no kitakisubye emirimu gino gyokola ensebo ndozo olaba wegigaziya weewaawo historia y'abalwanyi ba NRA weewaawo n'abalala abaali tebatumanyi nga batulabira mu kundi yaabwe kati batandise okukola ki okukumanya kale mwebale nnyo mwebali eddala olw'ekintu ekyo kaakati wali kanamuse kubatulaba nkomyewo nate mulundi ogwokubiri naye rajukira nakusaba wano nti onkomyangawo weewaawo ng'aliwo ensonga emikolo emikolo gy'abakadogo n'emikolo gye wayogerako egy'okutongoza akatabo ko kakati ng'aliwo n'ensonga endala ano n'akatabo ako bangi era abansaba ennamba yo ng'akatabo bakeetaaga naye mu ekyo baali babuuza nnyo wa gye bayinza okukasanga amiina kakati ebyo kasita olwaleero nkomyewo ze zimu ku nsonga ezikoze eki naye mbalamusiza mwenna bannayuganda bannaffe mwebale kutugoberera mwebale kutuwagira abantu batuwagidde nnyo sincerely from deep down our hearts tubeebaza nnyo nti they are so supportive obawulira obalaba bambi nga balumwa bigambo bye boogera nga balumwa ate bagoberera okamala obukamazi ogenda okusuulayo akantu bwoti ng'ogenda okulaba ebikumi n'ebikumi enkumi n'enkumi dakiika within kale beebale nnyo beebalire ddala okutambula ne history yaffe ffe ekyo kitukolera wadde history tetunagyenyumirizaamu kiri awo naye kati abantu kabagimanyi kituufu tweyanze gatulaba omulungi yafande Nsereko oyo John gwe tuli naye olunaku olwaleero gwe tugenda okubanga tuwayamu nate olunaku olwaleero tuzze mu ango ate ndala twagala okubanga twongera okumanya kubamu ku balwanyi abaali mu nsiko eyo abaali abaakabi yenjogera y'ennaku zino abaali abaakabi ng'era bangi beebuuza bagamba nti gundi oyo yaddawa gundi oyo ani amanyi waali famire ye eriwa bw'aba yafa bamuziika wa bangi balina be beebuuza nange kennyini nga nali sibawulirangako sibamanyi naye ng'abalwana nabo bagamba nti singa tebaali bo osanga n'olutalo terwali badde successful ng'abamu owulira bwe batyo bwe bagamba so olunaku olwaleero twagala tutunuulire bakadogo abaali ab'omuzinzi ennyo mu lutalo luno olwaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze webale nnyo webalire ddala kinkoze bulungi n'oyogera engeri gy'oggyeyo ekintu kyonna sijja kugyongerezaako weewaawo kiba kirungi nnyo abantu ne bamanya ani ali ani kati nga tumanyi nti Jeno afande Yoweri Kaguta Muzeeyi yali top strategist n'abamuddirira CIC kati abo tebakyaliko nakunyumizibwa kituufu ne mufa abawansi eno ani yali ani okijjeeyo bulungi bangi nnyo abalwanyi mu NRA abaali abaamaanyi NRA yayina abasajja abalwanyi mwe mwava n'ekigambo karampenge erinnya karampenge karampenge nga kiva mu kulwana n'ogamba kama mbaaya leero newe siddayo waliwo n'erinnya era omugwe mbadde naye n'aŋŋamba bali kalege nakyo kyalo kyeri so abantu batuumibwanga okusinziira ku kye bakoze kati NRA alimu abantu abo baali bangi nnyo naye ate mu bungi bwabwe obwenkanidde awo mulimu ate abaali babasinga ekyo kyekikwewuunyisa ng'oli karampenge naye nga ate wali amusinga kituufu we tusookera mu bakomanda eyo ŋŋenda kuyisaayo lukwakwayo tetukyalina kyetwogera ku muzeeyi tetukyalina kyetwogera ku ssale bye baakola bimanyikiddwa bakomanda okuyira ddala ku muzeeyi nokkirira bonna mbamanyi bajeno tunyefunze baani ba Stanley Muhanji bonna abo baani baakola ebintu ku mitendera egy'enjawulo ebyekizira ng'olutalo lutandika bakoze kalendesiti ne bakoze suicide missions mu kibuga bakoze suicide missions mu nsiko ne bazikolera ku personal level nti ekyo nkikoze as a person n'abeera successful mu mission yeyo naye ng'ebadde suicide deadly mission
bakomanda abo bonna bowulira basale ebyo byonna babikola balujene ebyo byonna babikola bakyalugonza baani muzeeyi abisookeramu n'abiyigiriza abaana be bakomanda ebyo byonna babikola ba Julius Sayini ne babikolera ku personal level ne bagenda ne babikolera ku field level kati nga gwoli mu field esaawa ne babijja ku field level ne bagenda ne babitwala command eddako command level yo commandinga from section platoon company then battalion ne babitwala yeyo nakugamba ne babeeranga batala naye abongo batadde wabbali waliwo abalwanyi abantu babuuza kuba Lwanzija wano Lwanzijako gundi babuuza naye Kagwa ne Yiga kiki oba kitegeera bulungi nga tuwulira abasajja abo baali bazira nnyo naye essaawa ya leero titulinayo tubawulira kati nze nina omukisa okubanga nze Yiga yali menta wange Yiga bamanya gali abiri Kagwa ne Yiga kituufu kati nze abanyumiza agenda banyumiza Yiga yali menta wange kuva ku myaka 8 kuva mu 82 Kagwa saamulaba nako akitegeera naye ate oli Yiga nedda nkyali ku Kagwa nga woogenda ebulemeezi nakaseke area za Kagwa zonna ze yalimu kuba Kagwa was everywhere nga naffe abatamulabanga nako tulinga abamumanyi kyekiraga obuzirabu ng'oli ajja n'akuyimirira maaso awo n'akunyumiza Kagwa ntutandika okugamba omusajja oyo gwali muzimu abantu Kagwa baali bamuyita muzimu kati nga onoowulira erinnya ly'omusambi w'omupiira wano ery'amaanyi kale katugambe Jose Chameleone mu Uganda bantu bangi nnyo bawulira Jose Chameleone nsooka olinde mu by'omupiira e Uganda linnya ki ery'amaanyi naku zino mpulira mutabani wa Bebe Kulu nze gwe mpulira yekka kati nga bwe twawuliranga ba Jackson Mayanja Majidu Musisi n'isaawa eno nzisi saawa eno sirina gwe mpulira ba Steven Bogere baleeta basereebu kati bwe baleeta Solomon Kampala nga baleeta n'owa Bebe Kulu kati yenkola eriwo olesa omulama kujja kutujja kugundi ogole kateme kuva kugundi naye kirese nga kyakulabirako nti nga onoowulira omusambi nga Jackson Mayanja waawo we yasambira omupiira ogwenkaniddawo Majidu Musisi Bwogere baani abo bonna ba Fred Tamale naye ng'amwogerako ali Karamoja nga tamulabanga nako naye nga yamusunsudde wano kituufu kati kitegeeza ebikolwa bye yakolanga ku mupiira byalinga by'amaanyi nnyo nti n'owe Karamoja atatukanga Kampala kati yoyo Kagwa nze Kagwa saabeerako naye saamulabako naye ate kyensinza kubaamulabako obadde abataamulabako gwe yali alwana naye yali asinga okubeera mukwano gwe mu nsiko Yiga ye ya mentoring oba kitegeera baali aba abo abasajja babeeranga aba kati Yiga we baavanga mu operations ne Kagwa ng'akomawo eno ku kampu ewaffe ng'atunyumiza twabadde ne Kagwa kye tubakoze kati Kagwa ne mumanya nnyo ekyenkaniddeawo nti nanyumizibwanga n'omusajja gwe yakolanga naye kati sikomye ku ekyo kumumanyira kuyiga mu nsiko ate nenkola research n'abalwanyi abaali bamumanya ababeera naye nja kuleeterayo omu bamuyita afande Kalifugundi Kalibala Kayuki oyo yamunzigirayo yenna n'antwala ne ku bijja we bamuziika mbiina mu kifaananyi okumanya namukolako research n'abaana be mbalina mu bifaananyi ne mu katabo mwebali oba kitegeera nti namutuuka wala ne mu bumpi ekifaananyi kye wakifuna ekifaananyi kyakagwa abuuza abaana ekifaananyi kye nga tebakiyina ebyo ebifaananyi byansobedde ne bwe nagenzeeko nange Semuteeyo ekifaananyi kya mugenzi Lutamaguzi kyabuze gye kiri naye nga tekikyalabika nga bakinoonya tekibuze weekiri naye kyafeedinga kanjogere bwe nti olaba kintu bwe kiti njakugerezaako wano ewaffe ku NRM NRA security gundi archive unit njakugerezaako nkuleetereyo ekifaananyi kye njakikuleetera ekyo kati Kagwa yaani olutalo we lwatandikira kati njagala mbabuulire lwaki baasinga ku bannaabwe ate nga ne bannaabwe baali bazira ekyenkaniddeawo lwaki baana abasajja Yiga ne Kagwa baasinga ku bannaabwe olutalo nga lutandika 81-82 lwali lutalo luzibu nnyo
nnyo mu byonna kati ng'olina okubeera n'ebintu nga bisatu obumalirivu ndowooza mwe mugendera n'obutatya okulwanirira abalala n'obayiirawo omubiri enjogera ya leero nga weekola ki weri kati n'okukozesa obukodyo obw'ekika ekyawaggulu kutumia ujanja ya porini au kutumia mbino kitegeeza okukozesa obukugu bw'omu nsiko okulaba ng'olwanirira eggwanga lyo abasajja bano wadde bakiyigira ku Muzeeyi Museveni ne bakomanda baabwe naate bo bakikola nnyo ne bakikugukamu ne bakisinza abalala ye Kagwa naani Yiga gamba ebikolwa nga ebya sniping ekigambo ekyo okiwulidde nnyo sniping surprising okuba aduyi surprise attack nokuba ambush n'omutima ogulinga oba ogw'ekisolo kye basajja abo ababiri balina omutima abo kati babikugukamu nnyo ne babeera nga ate be babisomesa NRA kyabafuula ab'enjawulo kati ebiseera ebyo engeri gye watwalinga mundu nga zakkekwa nnyo abasajja abo balwana nnyo okufunira NRA M-Emboozi ze bakola ki ze bakozesanga kaakati kamalirize Kagwa ndowooza ngenze mbajjayo mubalabe bulungi obukugu bwabwe bwe bwali Kagwa ye musajja yasooka okubeera n'emu ku mundu ez'amaanyi mu NRA mundu kinno MMG machine gun MMG kigwayo medium machine gun medium machine gun MMG Kagwa nga yagiina bwogo kati wajjawo bano abalala ba Mondo komanda Enoka Mondo tumuhairwe abo naye yali machine gun yali mulungi nnyo Enoka Mondo machine gun yali mulungi nnyo to that extent naye ng'ate oyo Kagwa tamumanyi oba kitegeera nkutegeera nga Kagwa tamanyi Enoka Mondo kati emundu ya Kagwa yafuuka ekyebyafaayo mu lutalo lw'NRA nga Kagwa abeera kikuba nnimba nabanyumizaako wano nti yali atubeera wali kumpi teyandinga wala nga nyinza n'okutuuka ekituntu awo ebukolwa ne bagamba Kagwa abadde wala bagenze ne Yiga bwe nti we namusubwanga nga nange munoonya mulabeko naye nga simulabe kati yabeeranga kikuba nnimba oluvannyuma lw'okuva nakaseeta awo naye nga abeera on demand buli aduyi lwalumbye Muzeeyi ng'atumirawo musajja we Azizbe yamuvuganga kasukuuta nga mugamba bana abasajja awatali Kagwa bagenda twabuluzaamu vuganga woosobola ogenda ekikuba nnimba oleete Kagwa oyo Muzeeyi Museveni era Azizbe yavugirangawo kasukuuta n'anona Kagwa n'amugjayo ku liva Lugogo ne machine gun ye n'amuleeta Kalongero ku bridge e Kalongero awo nkitegeera kati Muzeeyi ng'agamba ng'olwaba Muzeeyi akkakkanya nti awono kazze kati aduuyi era olwatukanga ng'amugamba Kagwa omutwale wali ng'ateekawo machine gun ye M-Emboozi ng'agamba kati ekijja kijje ng'awali machine gun ya Kagwa M-Emboozi wali ayita lwenero etetawaana ng'agikubira mbuli ango agikubira mbuli position agikuba iPod bw'abatakubye M-Emboozi nga buno obwaffe obutono akwata bubiri bwese mujobu ng'akuba bubiri ale walaba ku firimu ya Rambo baseza abakomando obwo bwese M-Emboozi ng'akuba bubiri kati Kagwa ayinanga ekintu ekyamulwanisanga ennyo ekyenkanidde awo yalinga waragi enguuli yaffe ey'ekyalo eyeya emandule kati ng'abeera n'akadomola kakawaragi oba kitegera bulungi kati nga kasita amala okuteeka waragi ku mutwe ng'omugenzi Philip Omondu yasambanga omupiira wano we nawulira ng'amala kunywa waragi bulungi era nga yo omanya omugenzi Philip Omondu yamala kunywa waragi nga wajjanga atamidde ngo Jabere bidandisa lya mugamba oyo muleka ayingire awo agenda tukolera n'okusinga muleke kati ne Kagwa we yali nga Muzeeyi okusinziira ku Kalibala mu bantu be yakkiriza official okunywa waragi yali Kagwa abalala bagunywanga mbubba ng'amanyi omugaso gwa Kagwa okunywa waragi kyava mukkiriza official ng'era ayita n'akagwa kati kasita amala ng'oguteeka ku mutwe kuno agenda kuba emmundu ebisigalidde kati awo ffe abalala abaamuwuliranga ensi yonna eyamuwuliranga we twamuyitira omuzimu ekyo kyamufuulanga omuntu okubeera ng'ali ng'omuzimu
bye nawulirako ebitonotono Kalibala nga abinyumiza waliwo lumu si lumu mirundi giringa ebiri gyanyumizaako yejajjukira Adui yalumba wano e Busemba okuliraana e Kalasa ekitoogo kyawo ng'afulumye Matugga yali w'amaanyi ne muzeeyi yali mu komandi ng'abali mabegaawo muzeeyi yajjanga n'ayingiza Land Rover ye mu kibira ekiri awo emanju emabega waabwe n'akomandingira awo kati muzeeyi n'agamba hao n'aduuni muleete Kagwa Kagwa olwatuuka n'amugamba nkwagala wano ku mwini ku kitoogo wano Kagwa n'ateekawo guno Adui n'ajja ne bamukubira ennaku zaali nnungi ezi n'alema okuyitawo lwa Kagwa kaakati baba bali awo ate Adui n'afulumira ebbombo ku luli olw'egundi oluva ebbombo oluyingira Makulubita ndejje n'afulumira ne wavaayo ekikoso ekifulumira eyo muzeeyi aba akyali eno e Busemba ne bamugamba wategedde nti Adui n'eri akoze eki ayita muzeeyi n'asoberwa n'agamba owaawa n'engeri gy'alemeddwa Kagwa kamusindike wa eri kamusindike eri agende ku kiri ekipya era n'amugambirawo Kagwa yagenda eri n'asanga Afande Sejjusa nga ye komanda yakomandinga Afande Sejjusa kwa Lutalo yali komanda era bakubirako Afande Sejjusa bamukubira side ze Katiiti awo Afande Sejjusa ntegeeza tunyefunza ffe tumuyita tunyefunza lyerinnya lye twagala naye kati abo mulembe guno bamanyi Sejjusa David kati ffe tunyumirwa liri lye tumumanyiddemu so n'agenda eri n'asanga tunyefunza yali mu komanda ne Kalibala onanyumize Lutalo yaluliko tunyefunza ne bamukuba kati of course yalina bakomanda abamudiira tunyefunza mu kiranka kati ate Kagwa ng'agwa wansi waabo kuba ye Kagwa yali free fighter kitegeera Kagwa nenga aliwo bakomanda abalina okuddirira chain of command Kagwa nga si alina okuddirira ki ne kasita bakuba Afande tunyefunze wabulawo komanda amuddira mu ngate saawa ezo olaba Lutalo we lubula olaba bagenda okushambaza NRA ebibaya sana ngabuzeewo komanda substantive commander to take over because Afande Sejjusa has been injured mpaka Kagwa yagamba hapana let me take over command sergeant n'agenda mu command ne M-Emboozi nti netandika okwakanga eyakanga Luyira sergeant yakuba M-Emboozi wa vijana songa mbera Adui muoga n'akuba M-Emboozi ng'eyaka abajasi ne bafuna amaanyi ne bafuna omulalo ne bakuba endulu ne batandika okuyimba erinnya lya Kagwa piga Adui ruka maiti songa mbere mpaka Kagwa yakuba Adui n'amushambaza n'amuzaayo ebyogerwako ebimu ekyokubiri era yalwanira nnyo side zaawo yali ambush Adui Kagwa yagiriko Adui abaana atera okutuuka ku ambush ng'akyabuzayo distance ntono Kagwa n'awulira ng'afa amabba bbanyi bagaita mabba bbanyi agakuba oba kirega agakuba kati ye kyeyakola mu kifo ky'okulinda Adui ayingire mu ambush bamukuba erumu kwa ujumula ye yabuukayo bano abali mu ambush banne n'abaleka mu ambush n'abuukayo ne M-Emboozi n'adda mu luguudo wakati n'asooka abanaazo omuliro oba kitegeera bano nga banne tebannatandika nakutandika kuba Adui yali tannabatuuka ye yabuukayo mu siko n'adda mu luguudo wakati n'abambalira n'abanaazo omuliro oba kitegeera bano bagenda okulaba biriwo ebityo batandika kuyimba Kagwa Afande tuyamba Afande tutaase Kagwa kati mu bumpimpi bino sina byenyumiza Kagwa naye woogenda ebulemeezi oyo yenna owesse muto noono obulemeezi owewaffe ow'Enakaseke n'obuuza emyaka egyange wadde nze nali nkyali kato naye awo nali aywazi really saawo nali myaka 8 n'obuuza emyaka egyange okuddako waggulu awo abaali mu Lutalo n'obabuuza ani yali Kagwa erinnya Kagwa ojja kwebuuza nti lwaki essaawa ya leero Kagwa talimu talina walabikira kitegeera kati Kagwa afa Olutalo lwe batirako omugenzi Kagwa waliwo veteran yaluliko bamuyita Amil nja munoonya mukuleetereko ajja na kumubajjirayo bulungi nnyo kuba ye yabeera naye bamuyita Amil yaluliko gye bamukubirako
so lwali kati bamu lwali side ze Kikuba Nimba kuba yanyumiza akaawo Adui yajja ku macha ne bategeera nti Adui alumbye n'atandika ku advancinga naye nga wa maani Amiri yanyumiza ebyo abinyumiriza juzi wano nga tuli ku celebration ze Katonga Amiri nganyumiza kakati amajene gawogoala ne gatyamu okulumba Adui Kagwa ku olwo MMG yali takyagina ng'akuba bu AK buno bwe SMG akuba bubiri oba akubye MG oba akubye SMG yayina gundi yenga asuba magazine yes lwakutte SMG abera na magazine yes tano n'akadomola kakawalaji nti olusi yasibanga naki ribbon emyufu kati agenda okulaba abaana baganya okukola ky'okusonga embere ye n'akwata AK ye n'alumba kati ne bano ne beegumyagumya ne bakola ki kakati engeri gy'alina omutima ogwo bano be yasikanga ogenda naye engeri gye baali tebajja bulungi ye n'agendanga yagenda kiwalazima ng'ayagala badu kuba yayinanga ennwana eyo ey'okulwana obwomu yawangula entalo nnyingi ng'alwana bwomu kati biki yali yakimanyinga n'agamba bano baabaana tebasonga nga bwe balina kusonga nze kankole ki ansonge gye baamukubira ebyo that's according to Amir kati bamukuba kamale yaawo balwawo kumutwala ekitema masanga semuto ewa muzeyi kwedikota mundrana okumujjanjaba mbabesije ne Ronald Batta balwawo command yali awo erwawo kumwa transport kumutwala amangu kubantu waliwo akamotoka akali kaseten command akali kasobola omuddusa amangu nete kyakole bagenda okutuuka kitema masanga omutwala ng'akoze eki aweddemu afande Kalibala nyumiza ngamba nti talabanga Muzeyi Museveni nga jeyo Katambala asimuula ezziga yasooka kukiraba Kagwa n'omuntu omulala yali Kikomeko kuba ne Kikomeko baali yali mu kagrupu ka Kagwa ne Yiga ne Kikomeko abo abasatu abo kati bateeka omulambo wali Muzeyi bamuyita nti Kagwa akoze eki Muzeyi ng'avaayo ng'atunuulira omulwanyi we najja Katambala n'akola ki ezziga ne limujja n'asiimuula ezziga oyo Muzeyi Museveni kyava yita abalwanyi Kalibala waali awo nja mukuleetera owulire Kalibala ng'atunuulidde Muzeyi n'ayita abalwanyi n'abagamba mujje mulabe munnammwe omuzira waffe wuuno afudde ne bakuŋŋaana ne batunuulira ku Kagwa ne bamukubako eriisa evvannyuma Muzeyi n'abagumya n'abagamba wadde Kagwa afudde naye katulwanire mu linnya lye tulabe nga tukola ki tuwangula olutalo okwo kwali okufa kwa Kagwa nze ebisembyeyo byenkoze ebingi kumukolako research kuba nayagala dda story ye nze engeri gye namumanyaako okuva nga ndikaana mu nsiko nga njagala nnyo story ye abantu bagisome kubanga tewandiikiddwako balala era tenyumiriziddwako balala kati abantu bo bawulira amannya malala nti ge gaali ag'amaanyi so amanya g'abasajja abo gaali g'amaanyi ge gaaleete gafuula olutalo bw'ovanga ku kintu okujjanga gye wali nga bakuba buli wooli they demand for you to be there to defend weetaagisa kati Kagwa mukozeko research ekyenkanidde awo n'entuuka n'ewaabwe wano Mutundwe iziti Mutundu bamuzaala Mutundu awo Kagwa famire yali ngagga Kagwa agenda mu lutalo nga famire ngagga bakitawe baali bayivu baali balooya munnakibuga famire yali ngagga era otuuka ali n'otunuulira amaka be baali bannannyini Nateeta awo kumpi yenna Nateeta oyo kitundu ekinene ekya Nateeta bakitaawe baze batunda butunzi bino lubeera naye famire yali ngagga bakaara balina erinnya lyabwe Kaara Kagwa KAALA famire yali ngagga kati ntuuseewo that is Mutunde tali side tatandikirawo side ze Nateeta nga njagala kuwandiika story yenjimaleyo ne tugendayo n'afande Kalibala kayuki ne tutuuka waka omukuba kitaawo abakyaliwo abato ne tumulaba ne tumunyumiza ffe twali bwe tuti mu nsiko biki naye byafaayo by'omulwanyi oyo bye tuli mu kuŋŋaanya tubiwe eggwanga n'agamba tuzze okulaba ne ku malaalo ge n'agamba amalaalo weegali wali nga ntegeka nze nakubisa ne kagundi ak'okuteeka ku bijja tekwaliko biwandiiko byonna nga n'ebijja bitandise oggwamu abanaagula akatabo bajja biraba bitandise oggwamu ne nkubisa akapande ne nteekako amannya ge n'ennamba ye ne ranka ye ne babiteeka ku bijja
ne bivaayo bulungi. Nenu abaana be omu ali awo omukulu omulenzi era naye ne muyita ne mukolako interview ne mukuba ebifaananyi ne mbiteeka mu katabo nampa n'ekifaananyi kya mwanyina ye taliwo abeera Ntebe nayo ne mbiteeka mu katabo. Kati that's how far gye nkoze ku research ya Kagwa mumaliriza naye nga sirina ngeri so bamuziika mutundwa kakati olutalo luggwa mu kusooka bamuziika Mondrane ng'olutalo lukyagenda mu maaso lunyinyiitira kuba mukuba 82 baakuba Kagwa Bulemeezi yonna ffenna ne tunnyogoga yonna wozooni eyo ya Bulemeezi yonna okuviira ddala Semuto mpaka Nkuluma Singo NRA yonna yannyogoga ngaye baakuba Rwijema RPF yonna n'ennyogoga ne lwe baakuba Kagwa n'afa NRA yonna we yannyogoga Bulemeezi yonna okuviira ddala Semuto mpaka Singo. Kati bamuziike Mondrane mu 82 kuba baali tebasobola muzaawa. Kati olutalo lumaze kuggwa muzeeyi na odalinga ebisigalirwa bye bajje bamuziike officially era okuziika kwonna muzeeyi yakulimu yaliyo ne mu kuziika. Muzeeyi yaliyo ne muki? Yes, yaliyo ne mu kuziika. Kati ne bajja ne bamugalamizaawo ewaabwe ewajjajjaawe oba kitaawe emutumbi. Nenga Kagwa baali bagagga. Nekye nawulirako ekyamufuula okubeera omusajja omuzire nnyo ekyenkaniddawo nti ye yakola ne ku magye ga Amin. Yasookera mu magye ga Amin. So yali musajja mukulu. Yali musajja muvubuka kale kangamba omuvubuka envuumuulo. Yes. Naye nze njagadde bano ababiri Kagwa ne Yiga tubagatte ku Kadogo. Ku Kadogo buli obute nnyo bwakola ebyewuunyisa. Kuba bano abasajja ebyafaayo by'olutalo byabalekanye ebweru. Nze gwolaba wano kamwa koogera nga seewaanye. Nze nzigyeyo ebyafaayo bya Kagwa ne Yiga mu Uganda muno bannayuganda okumanya abantu abo ababiri. Naye bonna sigamba nti nze nali mumanye nnyo. Naye bonna abamumanya aba NRA abakyaliwo abalamu bakoonako bukonyi ku linnya lye. Oba lwa butamanya value ya history oba lwa nsonga ki simanyi. Naye nze Katonda mpadde omukisa ogwo abantu abo babiri nemba. Oyo Kagwa mumaliriza. So oyo Kagwa. Oyo ye Kagwa yose ya Kagwa sergeant. Yakubanga MMG. Bamukuba mwaka 82. 82. Omwezi ndoza yali around gundu yatulumbira yo Bondo Boys. Bondo Boys nga yakamala okutulumba mugwa musanvu eyo somewhere like there. Mugwa musanvu gwa 8. Kubate yayingira singo nga batukubye okutuze singo. Ya already yali amaze okola ki? Okufa. Ate ngo okuyingira singo yali 83. Tandika 83 ogwokusatu ogwokuna. Ate Yiga yani. Kakati oyo Yiga yali mentor wange. Akumentalinga atya ojotyo mumanya naye tumuyitemu. Mr. Kisoze ekyo nakyo nkiddemu tekyalimu mu story. Ekyokumentalinga. Story gye nakola wano tekyalimu. Sesuubira. Engeri gye nayingiramu obyekera nani yantraininga tojjukira nti natandikira kuyiga. Kuba kati gwe tunyumyako. Kale sina tabbuka tukiddemu. Yiga tusanga ku kyalo bakijjulula. Twawulira dda abasajja ba Museveni bazira. Nenga twawulira dda kulinnya Yiga. Ne Kagwa ng'ensi yabawulira dda amannya ago. Ne kikomeko ne tubeera ku bakijjulula waffe. Ffe tuli bwana buto. 82 nigwo musanvu awo mobile yo agundi ene ya Bondo Boys ng'enetero tulumba 82 okutandika 82 mu gwokutaano awo. Yiga yagira ku bakijjulula ng'ali n'omugenzi Meja Setimba. Bali bamukwano nnyo. Setimba ono gwe nagamba azaala Mutesasira akolera wa. Mr. Mutesasira akolera wa na ku UBC. Ngenda okulaba omusajja ayambadde ogukooti gw'overall ogwa blue. Sobola nakwerabira kala ya kooti ya Yiga. N'appearance ye ndi wano newentunula bwendi. Nze kati buli wendaba omusirikale oba nonsanga ku social media nga nsaakinga emmundu gye bayita G3. Mbasi gisaakinga kugiraba kugimanya nti eno mundu ki. Naye mba njagala kujuukirirako Yiga. Buli wentunuulira ku G3 bwenti mba ntunuulira Yiga. Ye yali emundu ye ajja ku kyalo okwo ng'ayina emundu eyo G3. Naye ng'okubeera ne G3 mu lutalo lwa Muzeeyi Museveni mu 81 82.
nze wano Nasazi madamu Nasazi yali akunyumiza nti yatandikira ku Githiri newunya nnyo Kadogo kumuwa Githiri newunya nnyo nagamba wow Kadogo ngate muwala nibo muwa Githiri emyaka egyo yali mpala kitala teyali mwangu naye yasooka okulabika ku bakijjulo tumwetolodde tujja tumugoberera abantu bajja bamugoberera ng'abantu bagamba oyo ye Yiga oyo gwe muwulira yoyo Yiga kati ava wa Museveni eri mu ndrano ntunuulira omusajja n'ebyafaayo bye tumuwulirako oyo Yiga akuba oyo ye mwana waffe oyo alemeseza aduuyo okuyingira mu Nakaseke yoyo nti ye ngajjawo atambula mu bantu mpozi ekimuleese yali ayekettanfo wa kuteeka nkambi ye kuteeka post yaba yekera post eyo nabagamba era agiteeka ku ttaka lyaffe era yaketta bulungi kuba wali wa surroundingidwa by forests abayekera bayagalanga nnyo ebibira nagiteekawo nentandika okumanya Yiga bwanti nga ina Githiri ye naye nga buli ssaawa ebanjoze bulungi nnyo Githiri yayiga nga teddugalangako abeera akagikubyeko akazigo ba oyiro yamujjangawo amafuta yagajjangawo yamanyi Yiga nenyingira obuyekera ku Yiga kweyo post ku ttaka lyaffe wennyini nga yagikulira post eyo Yiga yali agikulira nga Tracy we deputy we either yali omu ku Ssettimba oba Kinene naye kapiteni Kinene naye yali alina post gyakulira eno ku Lumansi ng'ogende Waluleeta kati ng'eno atwala post ye waffe Yiga ne Ssettimba nga be bali in charge naye nga Kinene atera okujjayo kati wetu ntandika okubeera ne Yiga atandika okukola operation ze ne balwanyi abaali ngaawo naye ali musajja nga wabyewuunyo nga siniya nnyo ekyawula Yiga kati kambawulire Yiga ku Kagwa njagala mbawulire Yiga ku Kagwa Yiga yasinga Kagwa atya nze kubawo enkiraba si lwakuba nti yali menta wange naye Yiga yasinga ku Kagwa atya Kagwa yali mulwanyi nnyo okusinziira munwana eyo gye mbagambye eno ey'okutaasanga okuziyiza kampu zaffe okuziyiza bamuzeeyi bakomandu bakubanga ye wano kuba aduyi hapa na pale nambush nga mulwanyi nnyo kati ate nga mwebyo ne Yiga yali mulungi nnyo kumpi okwenkana Kagwa naye ng'ate Yiga yataramuka nnyo Kagwa teyakubanga sniping oba muntegedde bulungi teyakubanga sniping ne surprise attack ye teyazikubanga ye Kagwa ng'akuba liiso ku liiso ng'ayagala liiso ku liiso nange ndi wano kati naye ebyo byonna Yiga yabigattanga ng'akuba eriiso ku liiso ng'akuba sniping ng'akuba surprise attack ng'akuba ambush nga mutaramu ne mukuba anti-tanka kubanga Githiri ye kuba anti-tanka kati ng'atayina n'omutima kati abantu abo babeezaawo ebyalo byonna awo eby'Nakaseke kumpi as individuals Kagwa ne Yiga kati n'ogattako ne banne bakikomeko bafande Kangave waliwo Nakabaale kati akyaliwo Lieutenant Charles Nakabaale waliwo afande Kibirango atali gyagenda naye Kibirango Lutalo Lieutenant Kano kati ebyalo byawo byonna twala Nakaseke ebyalo byonna bibuba byonna obimanyi otuuke weri weekone ku Ssemuto otuuke eri weekone ku Luweero town otuuke eri weekone Bombo Kalule otuuke eri weekone Kapeeka ng'ebyo ebyalo aduuyi alemeddwa biyingira lwa Yiga ne Kagwa ogutundu ogwo gwonna nga gunene nanti by'ebyabafuula ab'enjawulo kati nga balina mobile wanene nnyo nanti nga balina mobile mpuliriza kati mobile eyo kwe kwalinga ne Kalifaani Kasiriivu kati tebalwananga nti baprotectinga ogutundu ogwo bokka babiri naye olw'okuba nti obutaramu bujuzi okulwana kwabwe okwali kumaze bazimbira erinnya kati ng'erinnya liwulikika mu aduuyi kati nga buli aduuyi wajja mu gutundu ogwo gwonna ng'awulira Yiga awulira Kagwa awulira Kikomeko awulira Lutagonya awulira Julius Aine kati nga wawulira amannya ago agwamu encukwe oba nti okitegedde bulungi
kati ngera batandika okuyiga Kagwa ne Yiga Kagwa bali bagiyita mundu bonga aba UNRA basubira mundu bakitegeera luvanyuma nti Kagwa mundu etukube eno je bayita Kagwa oba kitegeera era naffe tukitegeera luvanyuma nti Kagwa tegwali muzimu yali mundu nti ne Yiga tegwali muzimu bali bakambwe nnyo okutuuka ku ekyo nti twatuuka no bayita emizimu. Kati ngo wona wulira obulingiza erinnya nti Ronaldinho kwali ku tiimu ajja ne waaba yalwadde yaddayo ewaabwe mu Brazil wali ku ndiri tiimu egenda okujja mu kigundi mu kisaawo nga yakubiddwa dda kati n'Adui yajjanga mu bitundu ebyo byonna ng'atya amannya ago kati bwenti we nkugambye ba protectinga area nkitegeddeyo nkijjayo bulungi kati bulemeezi ebyo ebitundu byabeerawo ku mannya ago okuva 80 nga gwako mpaka 82 83 nga batukubye batuyingizza singo ng'ebyo ebitundu biriwo kumanya gaali waliwo abalala bannaabwe abaabali awo afande Haine Julius oyo afande Kalifani afande Kangave Rutagonya Kikomeko Kibirango ngawe mbamenye nga bwe bukooso obwo ayatora obotegera mwali namuna ayatora ayatora yalingo omukubi wa antitanka obotegera kati nga bwe bukooso obwo obukubaganira awo naye nga abantu bo bamanya amanya Yiga kati omulwanyi okutuuka okuvaako resistance etakkiriza Adui kuyingira mu kifo abaani ebikola ki nga buli wobeera wali ensobi bakwetaaga wali obuzibu kati nze nkukakasa nti Adui yalema okuyingira bulemeezi ono owewaffe ataali Wassemuto kube Wassemuto eyo nayo Kagwa yagendangayo lwa nsonga y'abasajja paka 83 force yayitirira kituufu lwa nsonga y'abasajja abo Yiga ne Kikomeko olw'erinnya lyabwe n'engeri gye baali bakubamu emu ffe twabeeranga ne Yiga naye ng'alwana ekiro alwana emisana alwana ku makya alwana mu nkuba naye ng'ebiseera ebisinga oluusi Yiga abeera bwogu nze nkugambye yali mental kati kye kyamufuula okubeera nnyo omutala mu mukuba sniping ng'asobola okunoonya akabondo ka Adui n'agamba abano nja bakubamu kamba kubemu mbajjeko emmundu n'abayingira mu bwogu n'abakubakubamu abo basafu omanyi byali biwoga nabyo bigenda okudda engulu abakubi abajeemu emmundu azikoze eki atawanyisa kamba weeyo gundi bbiri dumu Yiga atuleka ku bbeesi awo kaali kawungeezi n'atugamba ngenda Kimuli afande Mugume ng'amuyise kuba n'afande Mugume yatambuliranga ku Yiga nga watali Yiga afande Mugume tatereera mu ntebe ye y'obwa komanda bw'agenda Kimuli n'agenda afande Mugume n'akomawo wakomawo n'ayitira gy'ayitira n'agendako ekituntu wali ebyali byonna nga bamumanyi ekituntu wali yali amukowe n'agamba ngende wali ku kisenyi n'abeko mu kisenyi wa Muzeeyi Kaddu kati engeri gyali akoyo kisenyo naye yambula ogukooti gwe n'ajjamu n'agakattoge yalina agakattoge ne githiriye n'agitekanga olaba ku mutyawo kwegamba n'aregeza aliregeza yali rakisingamu githiri ne mubeerako awumuddemu naye ng'ali mu kasiko kati mpozi Adui UNRA yayisa dda amateeka eri abajaasi baayo nti musooke munoonye Kagwa ne Yiga tubaagala balamu musooke kati UNRA yakola operations specifically kunoonya Kagwa ne Yiga ezaawerako kati kwolwo yeemwe yali operation eyo kunoonya Kagwa ne Yiga bafuna intelligence nti Yiga ali kitundu mu kitundu bwekiti okuva ku bayuufi bamusalako amaze okunaabako wali agagatoge gali wali githiri agitadde wali naye ng'era obugolira waabeera instincts n'agamba naye ngampulira ekintu ku mutwe ekiŋŋamba waliwo ebuzibu n'akyuka bw'ati bandibadde bamukubye eddanga bamusise nga baali tebaagala kukwata mulamu naye olw'okwagala okukwata omulamu agenda okukyuka bw'ati ng'abalawa we yali kabasembe kati engeri gye yali akavalingiddwa ebigundigundi bulemezi w'ebiseera ebyo bimanyi ng'era Yiga we yali yakuloolingirawo bukuloolingiza mpola n'afuna githiri n'akyuka n'asigala mu position defensive position n'abakubamu amasasu
kati ffe tuba tuli ene waffe kubanga distance yali ntono nnyo okuva ekitundu ne wano ku post ewaffe we tuli ne baafande Septemba baani bajera biki tugenda okulira Getheri omanyi ya Getheri yayiga yali teriko kubuza nga buli muntu yendaji manyi mondakaseke nga buli muntu amanyi Getheri yayiga ngembogora mugitegeera ngembogora tugitegeera nga tekyariko kubuuza tugenda okulira tugamba yiyi afande igataruguddeemu kwa afande Septemba n'agamba bana tutwala omusaada ateko okuba agudde mu aduye ekitundu kati ngaawe ekitundu tulina kuddukawo mbiro n'atuyola afande Septemba akuteka wuziganika abakute bugurunedi abalinawo ku bubundu tuteekako mbiyo tugende tumutaase Getheri n'eseka ne tumanya akyali mulamu ate ono omusajja abisobola ebyo mpozi ali kuba n'abamusazeeko abaagala omutwala omulamu abakubye engeri ya kikomando gye mbanyumiza abalemesezza nabo ne basumulula omuliro oba kitegeera kati bagenda okusumulula omuliro ogwenkaniddeawo kati ffe ne tubasalako nga tubavudde mabega kati naffe ne tubasumulula omuliro nga tubavudde mabega kitegeera oba kitegeera bulungi kati ne babeera wakati w'omuliro gwayiga ogwa Getheri ne babeera n'ogwaffe ne balugwamu naye mbaleetedde ekifaananyi ekyo engeri gye yakozesaamu tactics ezo okusobola okwavoidinga capture ate n'abakuba kati rescue yaffe nejja n'emutaasa kituufu olulala yali ava mu ndurano wa muzeeyi essemyungu agwa mwaduye essemyungu era nga operations ezimu ezibanoonya ye ne Kagwa wagwa mwaduye era ne bamanya nti Yiga ali mu kituubu bamusazeeko mu area mwakola ki mwali kakati okumanya abasajja baali batidde Yiga ne Kagwa ekyenkaniddeawo nga teri ayagala kusonga mbere komanda naweereze akamba advance baganyi nga onosika embuzi etegedde nti waliwo engo naye ng'ogisika ku mugwa tekola ki tekiriza komanda nga yakanda kuba abasajja b'emiggo kati abantu ne bagamba Yiga nti omanya afandika abasajja bali kuno beetoolodde ekyalo kyonna ate balabika banoonya gwe n'agamba kiki n'agira n'ayingira ensikaawo abasajja bonna nga basazeeko ddera mu nsiko ne bakola ki yali ali awo nga bakoze eki kati n'agamba olwaleero likanfe nabo kuba sigenda dduwo ng'afuna position ng'adda kaswa wagguluggulu bw'ati ng'ayisa omututu gwa Getheri ye mu nsiko bw'ati n'abalinda komanda agenda okulaba wapiga naje maskari ya muguu baganya okusonga eri Yiga kuba bamanya ekigenda okuvaayo ye n'agamba nze kambarage nga komanda acha nijetoreye kampitemu watanifata ng'agenda atambula ne kapisto ke biki mpozi Yiga n'agamba kino kinkolera olwo Yiga yatunyumiza kino kinkolera buno obusajja bwe kansooka embuleka likansooka enkubo omukulu yennyini ng'asooka alinga omusajja wa UNRA n'amukuba essasi lyali eri mukyenyi kati ekyaddirira awo you can imagine bano baakuba amasasi awo fa barabababa ne beekuba n'okwekuba naye nga gwe bakuba tebamulaba yakuba essasi eri n'amanya oyo komanda mumaze kaninde bano kye bazzaako kati bano kye bazzaako baali mu kwadvansinga eri ne bamanya Yiga kuba emundu ye baali bagimanyi ne bamanya musajja wuuyo awo ne batandika kwekuba bokka era awo bagenda okuvaawo nga beekubyemu emirambo kiraba beekuba bokka bakoze withdrawal so ye komanda Yiga ng'agenda amuggyako kakoofiira komanda UNRA amuggyako kakoofiira ne kapisto ke tugenda okulaba ng'atuuse ku post ewaffe nga bagamba oyo mukubidde Semyungu ne pisto yino wano kanjitwale wafande mugumi babadde bansazeeko kati oyo yali Yiga ebyo mbagiddeyo ebyobuzira bye yakozesanga naye mbagambye yalwananga ku makya mu ttuntu mu nkuba nga tuba tuli eyo matumbi budde mu nkuba mbibira by'ebulemezi mugenda okuwulira Getheri eryeyeseka gugugu ne mugamba oba kati agudde mbaawa kati Yiga bekamumalirize bulungi olutalo lugenda okuggwa engeri nze gye saaliko mu lw'okuwamba Kampala nga mpulira njagala menta wange yankuza nenoonya Yiga munoonyeza bataliyani zonna bonna abaali babumanyi nga bagamba ayinza okuba ali ggulu naye agenda okuwamba Kampala ng'ali mu 3rd battalion
yafande Lumumba yali ludda weyo 3rd Battalion we yawamba wano Republic we yakuba lubiri kuba 3rd Battalion yakuba lubiri we yamala okuwamba Kampala 3rd Battalion negenda mu north oba yagenda Bibia side ezo kati nayiga gye yakola ki yali nenonya Yiga nambula nonyeza Yiga okuva mu 86 mulabye mu 2010 nga nonya Yiga nga nze story yenjagala njinyumize banna Uganda naye nga njagala mulabe waba akyali mulamu tugikole fembi nga njagala muwandiikira katabo ke olwalaba Yiga nga avuga boda nga chairman wa boda wobulenzi tax gundi boda stage tax boda stage tax park boda stage olaba ngoyingire wobulenzi mu tax park gomanyiwo bulungi awo kati olaba omuyembe awali club emabega club yeri emabega omuyembe ogwo kulaba Yiga yasimbanga wo boda yengera abali erikubo lyenkwata paka bowa Yiga nga walindira abagundo walindira abasabaze era abantu mbuza Yiga nti Yiga ogamba ono omuzira omusajja wa Museveni omuzira nti ye nti mumuulizaako nti ye Yiga wuuli mwaka ki 2012 Wemba Siriro oba 2011 nga Yiga avuga boda nga ye chairman wa boda zaawo obulenzi tax park omusajja yakola natunuulira Yiga nantunuulira bwati ngenda okulaba amaziga gatandise okunzija naseka netutandikira awo kati nganze ebiseera ebyo nimira Kasa Ngombe kati nga nfuna ziboda okuva obulenzi nezintwale Kasa Ngombe kati okuva we namulaba nganze sikozesa boda ndala era nga buli lwentuuka awo mbabuuza afande Yiga nti ayina abasabaze batutte nakaseka akomawo ng'era mulinda nga yanvuga kati nga nvuga nga njagala nnyo mutwala ku kyemisana sente eziba mwezirinda ngenda ne mugulira enkoko biki ne muwayo nezaki kati ng'ekimunjagaza munna abantu you can imagine kye kyamunjagazanga nga tubeerawo netunyumya netujukanya netuseka nenkaaba nakola ki netukola kati lumu nga ntwalina kaseke ku ddwaliro 2012 awo netunyumya nvudde mu ddwaliro banzijanjabye mugambye nindaawo nzija ku boda ye nindaawo banzijanjabe nfune eddagala olwafuluma okuva mu ddwaliro nga tuddawo tudda mu mboozi yaffe ya Lutalo kati abantu bagenda okuwulira nga mugamba naye afande Yiga Lutalo lweruwero olwo ojjukira mwagenda okuba eruwero saaliko nali ngoma nga ndi mulwadde nasigala kusiikidde lwali lutya afande Yiga nyumizaamu n'olutalo lw'ebukalabi kubanze saaliyo twali butonye ebukalabi lwali lutya afande Yiga nga gwali engoma yaffe kati abantu ne bawulira nnyo Yiga kati mpozi abantu baamumanya nnyo ekyenkanidde awo bagenda okuwulira emboozi nga bagamba omuyandibwa Yiga bwetwawulira kati abantu batandika okujja omwomu ne batwetoloola bawulira emboozi gye tunyumya omanye abantu emboozi ebanyumira nnyo eyo tugenda okulaba batukozeeko ki akasaakaate lwalinnya lya Yiga kati mbasaayo mu bantu abo ne muvaamu omusajja kinvinvi myaka nga 56 akajeetoria nasiba omutima n'agamba bannaye mu nsonyi obayingirira mu mboozi nene wendi omutima gunkuba simanyi oba yoona omuntu omutuufu yoona omusajja Yiga gwe twawulira ng'omuzira kuba bannaye munansonyi wanze mu Lutalo saalimu nga wagamba nali Kampala naye nga tuwulira ebikolwa ebiri eno Yiga ne Kagwa nti balemesezza obote okuyingira bulemeezi temugamba nti yono Yiga ng'omusajja nga ndeba akankana muno kankana bwati Yiga n'amutunuulira bwati teyamuddamu n'asekamu abantu kyebava bamugamba gwe tomanyi Yiga omuzira waffe yono sajja n'azikubamu n'agamba kati ne wenfa ssebo nsaba kukwatako mu ngalo twakuwulira bannaye twakuwulira mundu gye wakuba ku Lumansi twakuwulire mundu gye wakuba ekalu twakuwulira nina omukisa okubanga nalaba ku Yiga kati Yiga we mulabye mu kaseera ako nanyumiza biki ebyaddirira naye nga musajja munyiivu ekyenkanidde awo n'agamba ye agenda kufa nga tasonyiye ekikwatako
bwatyo nga wangamba yakozesa n'ebigambo ebikambo ennyo bye sisobola kwogera wano bigambo bye byali bikambo ennyo nange nenti ebyoli tosobola byogera ebitali bibyo leka oli ye yabyogera yagamba kale kuba yayogera ku banene abasembayo nti bamusuula abamwerabira oba okitegeera byotasobola kwogera ebyo Katiiga omu ne Kagwa jukira mu nsiko eyo waalingayo kaweefube w'abakinnoomu banna abeyagalizanga okubeera waggulu w'abalala basekinnoomu kubanga eyo waliyo bakomanda abaafa nga battiddwa bannaabwe ne Jerusalemu musale ennyini baali baagala mutta muzeeyi ng'amaze okugenda okunoonya omusaada ebweru Jerusalemu musale amaze okuyingira mu nsiko jukira bakimanyi nti ono muto wa muzeeyi biki ate alabika agenda kujja kufuuka komanda so waliwo abaayagala omuli awo Jerusalemu musale baayagala okukola ki olw'egyo emivuyo egibeerawo ne muzeeyi n'akomawo emivuyo n'agitegeera era olutalo lwali lugenda gana lwa mivuyo egi muzeeyi emivuyo lwagitegeera n'agitereeza okutingana ne kukola ki nekukoma naye okimanyi nti Yiga ne Kagwa baali ku lisiti eyagala okuttibwa bannaabwe olw'obuzira baabwe ekyo tokimanyi ebyo bibeerayo ebikono Yiga baamwegezaamu ne Kagwa banne bennyini abo bakinnoomu benkugambye bo abaawuliranga ng'emitima gibazimbye nti bano abasajja engeri gye bakubamu emmundu n'enjogera gye baboogerako n'engeri yensi gyeboogerako tebalina kalungi ke bagenda tulekera mu mayinja balina okukola ki naye nga babikola nga kinnoomu oba muzeeyi yamanyi oba bamufiiriza olutalo lumuleme so nga baali basajja ba muzeeyi nga era kwasibidde ki abamu ku basajja ba muzeeyi kwasibidde empale Katiiga baali bamutidde Luweero yanyumiza olutunyumya ku Luweero kuba mobile ekuba Luweero yafande Jerusalemu musale yali ku mobile yafande Sale olutumaze okuva ebulemeezi so agamba atya baali bagenda mukubira ku lutalo Luweero omu ku bajasi be NRA olutalo Luweero jukira lwerumu olwateekawo enkyukakyuka NRA nga bamaze otukuba tujja ebulemeezi ne luzzaamu abalwanyi be NRA nti tukyasobola kati mobile ya Sali musale wemala okuba Luweero abajasi be NRA tuddamu omulaalo nti tukyasobola kubanga Luweero bato yali successful wonna wa side wali emundu ezaavaayo ezaawerako so asimatuka atya balabe bamala okuba Luweero yanyumiza amasasi gasirise eddakiika nga 15 amanyawo ebidiira bibeera ku kyajinga biki kufuuza aduuyi nini chunguze eneo bintu ng'ebyo kati nga bibalimu tekyali masasi gakola ki Katiiga abaali mbuyumbayumba anoonya obuyumbayumba bw'Enyero bwe badde esulamu agenda okafuluma mu bw'ati akakuba omugongo ayambuka agende mukala agenda okulira amasasi gamuyita ku mutwe amayitirivu n'agamba ye olutalo olwawedde dda nga n'amasasi gavudde wa yanyumiza mu bigambo bye agenda okukyuka bw'ati ng'alaba omujaasi ow'NRA adduka yeekweke abulire mu kayumba akalala era yakabuliramu naye Yiga n'amulaba n'amutegeera kuba yali amumanyi bulungi ate omuntu gw'omanyi era yaŋŋamba ne bw'agiramu bw'ati omanya nti omanyi yaŋŋamba omanyi Kadogo kye nakola nti namunoonya bye naliko byonna nabireka ne munoonya kati ebyaddirira simanyi kyaliyo eyasooka munne ye yamanya ekyaddirira ebyaddirira simanyi kyaliyo eyasooka okulaba munne oba okitegeera yamanya ekyaddirira kakati bamala Kampala okuwambibwa Yiga bagenda mambuka nti ekyo kikyasiwadde bayagala omuttira mu nsiko naye kimu ebikyamusinza omunye ye komanda omu kuba okuntikka ebiseera ebyo gwe sijja kwogera wadde yafa n'amuteeka mu helikopita Surambaya n'amugamba aduuyi waliwo aduuyi ava bwe tusuubira okuva e Sudaani awo makirira awo saidi za boda aduuyi ali awo gwe twakuba okuva mu Uganda
ne twagala ogenda okole rek gozisobola bagamba Yiga namwenyonyi namuteka musulambaye sulambaye helicopter twazitanga sulambaye ononsonye mwamwao helicopter ngabateka mu Yiga nga mwa RMG nga mwa chain za masasi nga mwa ration biscuit bijanjalo bichi nga mwa ne communication omu bwati Yiga yanyumiza ebyo byali bigambo byesse byange Yiga yanyumiza kano kenzizemo mulabe nakaseke sura mbaya tewali walanyo n'okuva boda ya Uganda nengo already bayingidde mu Sudan mairo ngabiri ngerandinga yarandinga nga bamusuule ayina kola mulimu gwa breaking akomyawo ki kati Yiga akimanya luvanyuma nti olukwe olwali lwagala okumutira mu nsiko lwali lukyaliwo kino tekyali kulekinga adui bali oyo komande yamusindikayo afiireyo bamuwone wabingamba Yiga lwe mulaba nga ajja yakatambaala maaso ga ng'ayogedde ebigambo ebyo n'asiimula amaziga tulira bulungi era n'asembayo ebigambo bino nga ngamba nti gwe Kadogo ojjeko akawuka nze byonna bye nakola mbimanyi bulemeezi yonna emmanyi nawe mba we nasasulibwa bwe nti nga baali baagala nakunzita kati nze musuubira gavumenti n'agyogerera biki n'ayogera ebigambo byali bingi nga nange bintiisa ne bongera ne bamuteekako loole avaayo eyo yawonayo Sudan yamalayo omwezi n'awona n'akoma mu Uganda ne bamupiikinga oba neyeekomyawo alitumia mbino neyeekomyawo kyamuyamba teyagwa maadui naye ngera golira trained golira ali senior alifanyisha mbino ndozaawo yatorokero bamwe NRA na desert bakitegedde nti adizatinze abamwagala omutta ababeyagaliza so si NRA naye ababeyagaliza ne muzeyi byatamanyiiko nti omusajja we bamunoonya era ne basigala nga bakyamunoonya nga Yiga okumunoonya gyali bamuteekako loole y'amagye tata ye NRA enamba ku luno yaŋŋamba bamusanga Kayunga gye yali yeekwesi ne bamusalako yasula bugenda okukyanga bamusazeeko ali ku faamu eyo emmanga ey'ente kati naŋŋamba akasajja akaasooka kumanya oli omusajja alina omutima ne kagenda kagwa mu njegere zange nga tekamanyi nti wendi naye nga nze mbulaba ne kagenda kangwako nakasika kalamba nga kalamu nenkakwata bwenti yangereza namu nenkakwata bwenti ate yalina amaanyi nenkatwala ku sseŋŋenge yasiba faamu nga kalamu nenkawalula ku sseŋŋenge bwe nenkanyola ensingo yeekera okufa kwa Yiga afudde oba 2013 ngenda ku stage ew'obulenzi antwale ku faamu gye nnimira mbuuza ababoda nti aliwo afande Yiga nti Yiga nti Yiga bamuziika nkya nti kiki mutegeeza eyantwale nakaseke juzi nti bamuziika nkya nti kiki nti yafudde kikutuko twamuziika ekikoma omanyiwo wova oyingirewo obulenzi oba oyagala genda kulaba ku malaalo ga Yiga nsobola okugakutwalako mutwamuziika yagamba mukyala we ekiro 8 nti mpulira ebbugu mulingi nnyo kangendeko mu kinaabiro neyiweko ku mazzi teyadda omukyala alinda omwami adde dakiika 20 ameka n'asituka agenda mu kigo yasanga mulambo Yiga nga tumuziika naye nga maliriza kwaba abantu ababiri sijja kuba kunyumiriza bamalayo kuba aba bamanyiiko ebyekizira ebisinga ebyange bangi saali nabo buli wamu nze mu ndowooza yange kuba leero twagala classifying ani yali ani teri asinga mu basajja b'eNRA n'obuzira bwonna bwe mbagambye bwe baayina bonna bwe sinyooma n'akatono teri asinga Yiga
kulwana mu Lutalo lwa NRA yaba abalimbi sibagambye mu commandinga yawula mu kulwana no commandinga genocide musalo commandinga byanjawulo no kulwana kuno kulwana kulumba sniping piga ambush nini ngambi bagambye liso kuliso byanjawulo sibagambye mbwa komanda buno bwa genocide musalo tunyefunza sibagambye mbwa komanda mbagambye munwana eyo mwene NRA achiwakanya ajachiweko obujulizi wano nga ngenzi teri yasinga Kagwa na Yiga achiwakanya ajachiweko obujulizi ekyo nkyogera kukitegeza banna Uganda teri yasinga basajja ababo bafande kalifani balwana nayo yali Kadogo bahayine Julius ayine balwana bafande Rujema balwana basalimu sale balwana ba tumukunde balwana bafande tunyefunze balwana ebitalwani kabasuicide balwana bapekusi kutesa balwana bachalugonza balwana besirojja bali basajja bazira naye nkugambye teri yasinga Kagwa na Yiga waliwo wobalabira kumbi wandike webaba simirako teri nga bakola ennyo ko butabo buwandikiddwa era kyekyandeetera bapekosi bawandiisa obutabo President Museveni awandiisa ate bonnanga nabusomo teri nasomanga nesunga ndaba amanyago wegali naye omanyiwo bulamu buno wova mu life gyobadde mwene ya wansi n'ogenda mu life kati bakama baffe gye balimu wotoba nnyo na kujjukira kw'amaanyi nnyo weerabira nnyo ki nti life gyoba ogenzeemu kati gwe Mr. Kisubi nova ku life eno gy'oli mu stage gy'olimu ne weeyongererayo ddala there are things that you don't give attention sisuubira kisinziira ku muntu nze bwentyo wenkiraba kuba gye nvudde wala saatandikira wendi neera gye nvudde seerabira kati awo simanyi oba nkyogedde bubi simanyi kakati Yiga dumu lwe musisinkana omugamba naye afande nga njagala mpandike story yenji we banna Uganda nga wenjiwadde wano bategeere ani yali Yiga ne Kagwa Katonda namumpa ne musisinkana ne mugamba omanyi Katonda mulungi nakunoonya dda nkuwandiike kakatabo kajja kutundanga keke eyo kyanti ye njagala kuwandiikako katabo agamba kintu ekyo kirungi nnyo naye leka mmale okwebuuza ku mukwano gwange yani yafande kangave ow'enakaseke nga ngamba Kadogo nja kuddira enkya kantwale ennamba yo kamale okwebuuza ku afande kangave bwe yeebuuza ku afande kangave manji yamugamba ntya ebyo ebintu bireke abasinga bwempulira era ebyo ebintu era bangi bagamba lwaki mugenda ne mwogera ebintu ebyo naye ng'ate kiba kibi okubisirikira ono history kimanyi lwaki abantu tebaagala kiba kibi okubisirikira eggwanga oba oliriddemu olukwe olukuba kulya mu lukwe omuntu abaana abato baba bawulira ebintu ebyo baba bamanye eggwanga lino gye lyava nabaki abalifuula kirikola ki kati okubisirikira nze I don't really pride in that it's not good era nalumwa nnyo ekyokuba nti afande kangave yagaana Yiga muwandiikira akatabo ke mwandiwulidde ebikwata ku Yiga ebisinga kuki nze mbawaddeko not even a quarter kati ngenda okuddamu omusisinkane w'obulenzi nga mugamba tutandika akatabo nga ngamba afande kangave yaŋŋaanye omanyi baali bakinyi ngamba kakati oba yamugaanyi nze leka nkozesa obutalamu bwange leka muwandiikeko bye mumanyi nemuwandiikako mu katabo briefly era nenoonya akafaananyi ke naye ngenda okutandika okumuwandiikako ng'afudde kati nenoonya awakaawo ekikoma nendabawo agenda okufa nga sinatuuka ku paati ye kati tumuziika nendabawo awaka nenzirayo oluvannyuma nendaba mutabani we omukulu nemugamba noonyezayo akafaananyi ka taatawo nanoonyeza akafaananyi ke yeekubisa mu bwa chairman bwa booda ke yeekubisa n'akozesa actually twajjamu ka identity card ye nga chairman wa booda ke nateeka mu katabo ke kalimu tekalina even clear naye nze kino nkigambye akiwakanya ajje wano ateekewo obujulizi nti waliwo yasinga abasajja abo ababiri olutalo mbamaliriza webalimu ddala abo ababiri katono nnyo kakati njagala kusabe tugende ku mukolo
kubanga ziweze 7 tutandike njagala oyogere ku mukolo otubuulire bwe gugenda gubeera gunabeerayo ddi kino ekyabakadogo sikigize tugome ku bano anti njagala genda kati ekyo tunakikola olulala kuba bw'enaabaayo abawakana infact naawe osobola okiga nti eriyo n'abalala ng'ovudde ku bano eriyo n'abalala abaakola ennyo be tujja okwogerako naye nga bano be bakola ki be basinga so osobola okiwumbawumba bw'otyo tugende maaso ne tulyoka tugenda ku ki ku gundi nti omulundi omulala nja kubabuulira ku balala abaakola ki ebeere nga continuous story ako katwale mu maaso tugende maaso kakati nga mubiwulidde abo njogedde kuba egyo emyaka gy'abayiga baali bavubuka naye omulundi ogunaddako kansuubire nti sijja kubeera monotonous abantu tebanneetamwe kwetalanga wano buli kiseera tekirina buzibu wenaaba nkomyewo njagala nnyo okubagirayo at least bakadogo 10 the top 10 fighters kadogos ab'emyaka gyaffe abaateekawo enkyukakyuka nti oyo tabeera kubeera bakadogo tebabeera kubeera bakadogo abo olutalo lw'eruweero NRA teyandikoze eki kuba baali bakadogo be baleekinga luweero bagireekingira emyezi egi Haji Nadduli yaŋŋambye bakadogo baakola nnyo omu mumanyi bamuyita Sempalalame atuli naye wano wali mulamu waŋŋaye be baleekinganga kati kadogo baali 5 be baleekinga luweero okumala emyezi egi kale kwaliko n'abakulu nebbo bakadogo baba sensitive part kuleekinga signal center command ya signal center kuleekinga okiraba kati NRA afande sali musala agenda okufuna odo okuva muzeyi nti genda okubeera luweero nga bakadogo bamazo gireekinga kati njagala tujjeyo ebifaananyi bakadogo abe 10 ntalo ki ze baali involved in determininga success y'NRA simanyi oba eyo topic enenyumira abantu ajja kunyuma oba kitegeera ajja kunyuma tubajjeyo nti ono ku lutalo luno baakola kino lwadetermininga kinene nnyo NRA okubeera nga yawamba Kampala ono baakola kino naye mu bumpimpi nga nzigala waawo nja kudda n'amanya ga Fande Kalifani Kasiriivu menye 10 abalwanyi bannamige bakadogo NRA abadetermininga NRA okubeera muki Afande Kalifani Kasiriivu Afande Embuse Lieutenant Afande Joseph Mugambwa Afande Badiru Sergeant Badiru Nsubuga Badiru Nsubuga oye yatasa Afande Jerome Musalo mujjaje bamukubire bukalabi muzeyi gwe yatuma ntigenda omunone bamukubye abo sibana waliwo William Kisenyi eyanazanga Afande Jerome Musalo ebiwundu bye nga bamaze omukubire bukalabi waliwo Kadogo Matia kati abeera musiramu mu ghetto ze Kawempe yabeera bodyguard wa muzeyi nabeera bodyguard wa Kagame nabeera bodyguard wa Mugisha Muntu nabeera bodyguard wa Musikara Mpenge nabeera bodyguard wa Rwijema nabeera bodyguard wa Kagama ate ne Rwijema ogenda okuba Rwanda nga ekifu bodyguard waabwe abo mameka batano waliwo Mutebi Jime Sergeant yali first instructor mu nsuku Kadogo yatweningako ne bafande General Royce omugenzi oyo nno twali tusula ku kitanda kye kimu mu Kadogo school abalala amanya tujja bamalayo njagala kutwala ku mukolo gwe watugamba nti olina omukolo ogujja kakati twogedde bingi bakadogo bangi babadde wano n'ebigambo ebiwuliddwa bibadde bingi naye wowazze n'afande kuraijo omulundi ogusembyeyo guno mu bye najjeemu byabadde bingi yayogedde ensonga ze tezaabadde mbi alina kyayogambyeko nti naye nga bo bakadogo nga tebannadda mugundi kiki beekoledde ki tekyabaddemu ekiri kaakati mu bye twekoledde gavumenti oba tennasobola oba terisobola
tetekangawo lunaku kutucelebratinga nti bano abaana katuba celebrating katubajjukire kati ebintu ebyo tubikoze n'abantu kinoomu abeewaddeyo ne bagamba katuyambe obwana buno obwali obuto kubaffe tuli bafoma NRA Kadogozi afande Kuraije yakyogeddeko n'agamba naye era nakati bakyali bakadogo afande Kuraije ekyo ekintu tetukyetuma bwetu ni abantu baagala tuyita bakadogo kyekibanyumira ffe wadde tuyita foma NRA Kadogozi kubanga tulaba tuli bakadde naye abantu baagala kutuyita bakadogo jeno tumukunde we twamusisinkana yagamba mulekerawo n'okweyita bakadogo mwe mwali ba revolutionaries akitegeera kakati tukoze ebintu ebyenjawulo okulaba nga twekulaakulanye ebisinga ne bigaana kuba tetulina mukono gw'amaanyi gukola ki kati nganze Nsereko gwe mulaba wano kamwa kwogera n'enkulemberamu ogw'okuwandiika ebyafaayo byaki byabakadogo nga ndaba kikulu nnyo eggwanga kikola ki kiryetaaga akatabo n'enkamaliriza muzeeyi yali wa kalonki nga twayogera naye wano nabagamba muzeeyi kirabika n'abeera so bize ate bya muzeeyi kasita biyitako mwezi gumu 2 appointment ofuna ndala kati byakayitako emyaka 2 bukulonki nekola ki kati oyo muzeeyi aba akyazze mpaka abanyamba abantu kinoomu be mujja okumanya abatuyambye ekyenkanidde wano ne bagamba Nsereko organize private book launch muzeeyi kasita yakuyamba n'akukwatako n'akuteekamu ezo miliyoni 3 mu book launch kati ffe katwongerezeeko tukuyamba empola mpola kituukirire ne bakadogo tuba celebrating kati tuli mu ntegeka bassebo ne banyaba abatulaba okukola book launch eyo omukolo ogwo mu Gwokusatu ennaku z'omwezi nga 16 privately nenga support gye tuyina sente zeetaagisa nyingi omukolo ogwo kukola ki ekikyasoboka okuyita president ekintu kya muzeeyi muzeeyi tatuukikako twawandika ne tukola ki ekyo ne tukita tumanya nti kasita ya playinga role gye yakola ki akatabo yakasiima era n'akendoosinga ebigambo bye yakola ki kati muzeeyi emyaka 2 it is too much ne wabeera ye yatulaba nga asobola okutuleetera muzeeyi addemu atuukirize kye yakola ki ate tugaanira waani atayagala kubeera na president kulonki kituufu akitwale manga wa president nti president kino ne kino kyasobola okukola ki to salvage it but otherwise we are doing it privately omukolo tusaba bannayuganda bannaye bajje bawagira omukolo ogwo mutucelebratingeko nsuubira okuleeta abaana ba Kagwa nsuubira okuleeta abaana b'omugenzi Yoseya Kagwa abantu babalabeko mumuwulidde ebimufaako nsuubira okuleeta abaana b'omugenzi Yiga abantu babalabeko nsuubira abo bakadogo 10 be muwulidde okubeerawo parade yaabwe mugirabe abekubisa nabo ebifaananyi mukole ki wagenda kubeerawo bakadogo balina naffe twalina kwaya yaffe kwaya egenda kuyimba tukole omukolo ogwo tujjukire ebyafaayo by'abakadogo tutuuda akatabo sente ezigenda okuva mu katabo ako zandibadde zange kuba nze nanyini initiative ne bannanga abanyambyeko ne nagamba nedda sigenda kubeera selfish bwe sikuŋŋaanya bannange bonna bano kuba nali mbategekedde nti leka mbakuŋŋaanye bajje ku lonki yange muzeeyi nga zze bakadogo bamulabiraawo naye neetabeerayo nene ku luno ŋŋambye nti teri mulala agenda bajjukira nga nze sikoze eki sibalese bantu balaba tubajjukirire ku mukolo ogwo tugule akatabo ku lwabwe nga nze proceeds ezigenda okuva mu katabo ako a percentage from that money njagala zigende oba genda mu bibiina by'abakadogo ebyenjawulo ebyokweyamba tuyinayo muno mukabi ey'abakadogo kibiina kyaffe kiri ku WhatsApp kati ekyo kyekiyamba ani afudde ani arwadde ani afunye akabenje mwana wa ani arwadde ali obubi sente teziva mu government ziva mu kibiina kyaffe ekyo muno mukabi olugiranga bakuba akasimu Nsereko yinayo 2 nanti gundi yafudde nanti gundi ali bubyo yinayo gumu ng'akabbo kayita kati wetu wetwebezezaawo wetweziise wetukaaba muno mukabi ng'erinnya muliwulira kibiina kikulibwa Fund Sergeant Masinde kakati ffe tugamba nti omukolo guno abantu bajje baguwagira ekinaavaamu a percentage from the book zigende mu bibiina ng'ebyo ebyabakadogo waliwo n'ekibiina ekirala ekya saako eyo nze nagigulawo ne bannange
historical Kadogos mu ngano saako nze nagitandikawo ne bannange ne ba private civilian supporters ba revolutionaries abatuyambi weeri naye stagnating. It's not operating well because of lack of capital and things like that. Twinayo ne fonkada former NRA Kadogo's Development Foundation in full. Weeri naye stagnating because of twaina famwe makulu bita ettaka ne bali tujjako. Wanafande kuraije nacho yakyogeddeko nti ba veterani twateka operation wealth creation tetuganyi netwagenda mu operation wealth creation batu wensigo okusimba kasoli batu wakiraga kusimba ku acres musanvu kira abiri batu akavera kakira abiri nze nagakimayo obuvera bubiri kilo 10 kira abiri MKadogo mwenda ye operation wealth creation farm net fako twandigisobodde tutyabye twateka mtu tutadde mu millions mwenda that first season yamboga zonna ne zifa zafa musana operation wealth creation twabagamba kati no mutuyambe mutugulire ku irrigation system tutasembo gazaffe kakati tusaba abantu batuyambe naffe tweyambe emikolo gigenda kubeera na Kasero Primary School. Okay. Kyekifo kye tusobodde oba kye tunasobola so muyisa abantu bonna era tiketi zigenda kutandikwa okutundibwa wiiki eno. Tiketi esookerwa bade manyi nti abantu bajja buzi bagule katamu kakati ebyo ebintu bya mirundi ebiri twakitegese bwetu tuwaliwo omuntu agenda okujja nga yagala supporting BAKadogo nenga tajja kusobola gula katamu BAKatabo ka bbeeyi kali 10,000 ogenda wa waggulu nenga ayagala abeerewo asupporting BAKadogo mu ngeri yonna gy'anaasobola kati omuntu oyo akatabu yandika agadde naye tajja kasobola nenga atayagala ateeke tafaali kati oyo asobola twa mitwalo 2-3 ng'aguze tiketi n'abeera wajja okusobola emitwalo 5 ng'akatabu tajja kasobola n'abeerawo n'aba n'asobola emitwalo 2 ye ng'ajja nti nze njagula tiketi ya mitwalo 2 oba njagula buguzi katabu kati wetu kyo twakirabye. So it's kind of a fundraising for the good and legacy of Kadogos by buying a book, by buying a ticket to come and support us. Bino betujja ne tucomplaining nga wano tubimazeemu ebbanga tulaba teri kijja kuvaayo naye we can self sustain ourselves. Kamweyambe bawe essimu ennamba y'essimu webale nnyo webali ddala 0773 7 93 11 eyokubiri 0703 eyo ye Airtel 6 9 43. Okay. So zesimu eziri manyago Nsereko John Mutumba. Wow. Mweri Nsereko John endala eri Nsereko John Mutumba. Kala mukusembayo abantu bayinza okwebuuza nti wetuba tetukozeseza simu tiketi tuzigulawa ekyo nabadde njagala tukyogereko naawe bona otukkiriza otutundire ku tiketi wane engeri gy'otutadde mu kanyomeroko tuzikuleetera abantu ezimu bazisange nga wano bazigulire wano kati ebyo byebyange. Weewaawo atrabo mulungi ndooza muwulidde Fundraising Nsereko bw'atyo bw'abategeezezza buli kimu kyonna tujja mufuna okwongera okutunuulira ensonga ziri zaakoonyeeko sebo nkweyanzizza webale kufissa budde nojja ne twogeraganya naffe webale kutuwa gundi okayita kanyomero gwe munnayuganda kankwanjulire St. Mary's High School Migadde nga wakava Matugga ssomero lyadde ne boarding era nga lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza tusomesa arts ne sciences ate nga tulina abasomesa abakugu ddala tulina O ne A level era nga tusomesa omwana n'afuuka ow'omugaso mu ggwanga tugaba half ne full bursaries eri abayizi abalina ebitone ebyenjawulo tukujjukiza nti okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero lyaffe okumanya ebisingawo tukubire ku 0707 42 74 2 oba 0773 27 44 2 St. Mary's High School Migadde, education with a goal.